Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli. Bokati TV. Uganda byogere subscribe, sharinga, commentinga, osokwate obunyisa enjiri ya Uganda byogere tuga Uganda byogere tuli naawe. Bokati TV naye gendo following subscribe Bokati. Yes, subscribe, sharinga, commentinga ekintu kiwere. Simanyi mubala gwa Bokati TV. Detwina Kayo Wisdom Facebook page. Kayo Wisdom Facebook page genda following o liking ebintu bibiri. Likinga following. Ekifaananyi ekiri waggulu Kayo Wisdom Facebook page kuliko ekifaananyi ky'abaana be yakwatako aba street mwe muvuddemu n'abasawo era kati tuli mu kulinda lunaku lwe tuyiza tandika covid ono singa abaana baamala waliwo abamaze senior 4 njagala because when natandika nali simanyi kati nibubeeremu n'abazadde abo abaana boolaba emabega ku kifaananyi era ekingambisa abantu nti ku page mbu Wisdom Kaye genda ku Facebook wandike nti Kaye Wisdom nyiga follow and like why nti kati naku zino olabye byatuse ku bazone wabeerawo nga bagenda live kati Wisdom engeje tag walaba waliyo bali bagenda okunkwata omusajja namugamba gwoli munyankole mbulya kikyo yambye obunyankole nange tuleeta abanyankole omusajja gwe wali naye yali afiirawo kateera namunyonya namugamba gwe kankubulire nze my job is nze Kaye Wisdom tabani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi nga genywa ne seriraka ndi mpagira President Museveni esiwe nale mu kidomolo ba kidoni nze yampa kadi ye nale actually ndoza njagikulaga keno umanyi abatulaba eno tuli mu hideout nagamba abantu nti Kampala zembere wantu wa mirundi meka na kati gona ufunye mukiseno n'olabayo naye ekitegeeza nti n'abaleetawo nedda kati baleetawo waliwo abamu kati bamanyi wamuoka Wisdom awo yewa walala tu hidinga mukone tulaba embeera wobulira nti kino tugenda na kusima oba twasima oba tugenda kusima n'emikutu egigguka mu eno government oyina okubanga oli redde muganda wange bwoba odiringa ne government ekikula kino so kati abantu abamu abaagala okwata kankubulire muganda wange muri baganda bawano inze jemve ate siko nno gwe kali munaye oba oli munyala naye gwe omanyi okubanga ova eri mu west Wisdom wadde kubanga nze nafaanana mama wange zino enyindo yali mu Mbejja batuziika Kawaala eritaka ly'Ekawaala kumpi half of them lya Kabaka n'oyo mugundi we kati okuba nti nabakuzala Bambejja si bano Bambejja nti oli eyo obwakabaka bwa Buganda ng'oli wali otwala Royal Family yes kyova olaba ennyindo ne bino naye kati gwe nga walabye sister wange nakani gundi taligo bira nje kuba lumwe kifaananyi okirage no alaba olaba omwana wa brother wange oli alaze oli gwe nyindo kiraba bakono omuzungu naye laba oli tolaba enyindo yaffe omwana wa brother wange noli yandeetere ettooke ku Valentine toko laba dani oyo yanzirako nyindo eri bweti kyekugamba naye nze mu maama banzaala omu kati abanzaala ba royal people mu mama wange banzaala omu Buganda ogikuliddemu ate njagala buli agirumba njija efumu ati tonyumiza kati nze nyumize bitya mbu ankole kingdom of what President Museveni bajja ne bamugamba sabo zawo obwakabaka bwankole bitya n'abawuliriza n'abaana bagamba but why would you want to elect the king when I'm here buli omu yakola bona botapire bakola bati oyo tapiro balimu obwaroyo bona bagenda ova mu meeting ateri azzemu kyogera era omugabe wankole President Museveni bali batudde bonna bakikumamu oba yali otafiire ne baani abo n'abatudde babo balimu obuhima obwa royo kati babyagala ndaba wali ne muzeeyi wange gye tuba bonna bonna baagala kuzzaawo ebyana bakikonako omukulu n'agamba bagamba why would you kubanga gundi kabaka oba omugabe wankole yali w'amaanyi nnyo kati President Museveni gwe yalaba kutayagala kudda wano kubanga osolo okyadiringa n'Abaganda engeri gye twagalamu kabaka oleeta wankole omuyise w'omu munyala Kimeze Captain Kimeze naye tukkirize tugaane ebyaddala Abanyala they are part of Baganda bino bya ufuzi waliwo ebintu bigenda okugenda ne President Museveni
nga bigenda completely because waliwo toyina gwozza mu ebyo nze mmanyi amawanga abiri mu nsi yonna abayisirayiri basobola okukukolako emikolo n'ofuuka omujju bakolako emikolo nze nakitambula ensi 22 ekyo gye nali kisanze walala mu Buganda abaganda bakolako emikolo bakutwala mu kika ekika ekiri awo ne bakuyingiza mu kika oba ogenze nga singi ne waba Museveni mu 93 emikolo bagimukolerako gundi nga nagala biwali nga President Museveni omukolako mikolo President Museveni ye Katongole amanyo jaga ate tibukayirwa wali obimanyi tibuhabulwa zanna leero nerinnya lyonna litusumbwa lyonna liryawo liringanga tulina Singe Katongole tulina Museveni Katongole ne Uhuru Nsubuga ne Uhuru Nsubuga obadde ki bulijjo netegeeza tikabulwa wavaakugeafune Katongole Museveni kati Museveni asobola okuddamu okwesimbawo n'atakomyawo linnya lyatuwabula n'aleeta Katongole aba mupya bamukolako linnya lye no kati bannange President Museveni erinnya lye oba eryokuna oba ery'omusanvu buli ye Katongole era ojja kwekanga ng'akomyemo ng'akoze affidavit ekirayiro n'agaba naye kakati gwe mugenda okulonda nga ebizzeemu yenze Yoweri Katongole si ebyabiri bya tuwabula n'abijjawo omusajja atukuba omusajja Uganda ekyojubira agenda ye Katongole ate no President Museveni emikolo okumukolewako kubanga nze kati ujjukira mama wange Mumbejja batukwata ne muganda we byali byankukutu Museveni bamukolako emikolo nga byaddala 93 nalina emyaka emeka ffe batutwala ebyaddala Museveni bamukolako emikolo ne bamwambaza embugo simanyi bitya balina emikolo babaganda nga bakuyingiza mu kika ye Katongole mu Yoweri abatugawera ku Uganda byogere goloza Museveni yandisizayo ebyo ebyapa bya Buganda kubanga kakati akasaya akamu wadde oluusi agenda n'agiramu bwati akasaya empewo za Buganda zimusika nazaayo alemeddwa okuzaayo obugabe bwewaabwe kati rabayo baswaga ennyumba y'obugabe n'ennyumba yange ya country home esinga ey'obugabe eyange ogireeta ku y'obugabe muli emmese mulimu mmese eyange my country home ku lusozi bweti ogireeta ku y'obugabe mmese neero olina ekintu kyongambiridde njagala Museveni kyova olaba kati kwe kankubulire Museveni golooza lwaki Katikkiro wabo tebamutya kati Museveni gwomanyi pulezidenti w'eggwanga akukubira akabaka emyaka 2 nga ali ku hold lwa nsonga wali aba subjekiti mukopi aba mukopi obadde kakati President Museveni aba ayogera kati kabaka waba ayogera na Museveni amuyita Katongole olw'ekigendererwa kyali ki ye bagambye yandiwangaddewo nnyo Ssaabasajja abayita nebino bitugenda musima batunamalako na yigenda gwereeta azayogera nze sewava gwe kati obadde omanyi nti nze sewava gwe obadde ki ekintu nga mwakisensera no kati rabayo if you have royal bw'oba kitaawo yali mulangira automatically oba mulangira naye maama wo aba Mumbejja oba saava yes ate omuwala n'aba naava erinnya eryo yes naava ono naava oba yalagawo yegabanga balwaniranga ono naava omukazi yali atutabudde wano mu Kampala kati ne naava gulo muyimbi kitegeeza maama we Mumbejja olulangira kakati nze naava mwannyinaze yes sola namuwasa namugamba ate yandiwangaddewo wano President Museveni naye tasobola kuwangala wano kati buliriza omanyi abatulaba bw'ojja okufollowinga Kaye Wisdom wano njagala okebere facts zange nga si byanaaka waliwo buloga omwe yagize ne bangamba Wisdom toyogera kwabo babuloga baggwa bakkirira
kwekwata kwekakati oli wakeera n'agamba wisdom nkyogera bulijjo nti nze President Museveni kube yaloga omanyi abakulembeze baba balogo either balogo anti kati nze nkyogera gwe sirika nze nkyogera kati abakulembeze baba balogo omukulembeze aba mulogo bw'aba si mulogo yekwata Katonda kati ebintu bibiri President Museveni agamba muje Nsamvu bali balwana olutalo sija Nsamvu jeddi musiko if I'm not mistaken no bali amini akyaliwo kati ngali mu complaining ngali mu complaining kati munadini omunaga nedda Bible egamba omuntu akuba eno oluyi mbokyuka n'omwana ettama eddala nakuba kati president yali complaining kwa amini naga kakati oli omukulembeze president yatugamba teri butukulembeze butaveri Katonda kati obo ine ekikunyiziza baba kubye eno liyo ina kukyusa neno ko President Museveni edini bwete wegamba je nakiriza obulokole ntiye neyambula obulokole nabuteeka wali n'atandika okulwana mu kinana kwe kuyingira ensiko yagamba bino ebyobulokole kambireke wano okubanga amini wankuba saidi zeno mbunkyuse n'ettameno otegereje kugamba Museveni obweddiini yabuleka ne bwafuuka President Museveni n'azisembeza bamama fina ayina muwala wo mulokole pastor ate bagambye yeye mulokole President Museveni yagambye ebyobulokole yasooka n'abireka wali ng'ebintu alaba bintu bya kisenyi n'asembeza balwaddeko teriyo mukulembeze ataloga ate kati NRM bonna abolaba abasinga abalokole gendo bakebere balina zirizi n'emisale era kubanga kodi eriemu praise the Lord bonna abalokole kutwala tugende nga bagoberera ng'enswera kodi eriemu omanyi gundi omanyi audience y'abalokole mu Uganda nene kati babasibiraawo buli aga praise the Lord nga bagoberera yes wali yakawulu era soko zizeyo katono mama Janet ebyaddala mulokole nze nalabako mama Janet ewaka yanja nga tazze nga first lady ebyaddala mulokole bw'olaba ogundi ani patience ebyaddala mulokole ebyaddala nno nanze wekugamba nti nagendako wa Bob Wine nga tetusuubira nti aliba ne MP nga waliwo ekyoto ekyokusaba omanya abalokole kimanyi kyekyoto nti basobola okukola bati nti buli lwakusatu tukuŋŋaana ne tusabira wano ewa Bob Wine nakiraba era ku boolu nga simanyi nakumanya nti balifuukayo bati nengamba ono omwala nga mulokole era time weba yakusaba ewa Bob Wine oyo mukyala ng'akikoze teba n'ogwazunga mwenna muba wali oyo mukyala oyo babi kati nze waliwo abantu bennalaba before nga tebanajja nnyo mulayi ngamba terawo omukolo babi nabalabako nga waliwo ekyoto basaba yes naye kati wookeera n'olaba bano babbuloga abakolera NRM bo balowooza nti okuvuma Bob Wine n'omugamba nti muli wa bisiyaga mbu nga agwa mu balokole manyi abalokole nze ndi mulokole naye abalokole ffe tukyasinza obwafala tuli bafala nnyo kivula kati nze wontuba munaddiini ndeeta gundi Archbishop Lwanga nze tosobola kuntuma ndeeta Archbishop Lwanga oba Margaret Mwesiga oli mami wange sisobola kuleeta pastor abalokole batugamba bapasita mbamanyi abawano my uncle ye first ordained Pentecostal pastor mu Uganda bakubano ba Mungu mwema abo myaka jasa twa bababeranga ba Protestant simanyi ate nga balokole kanisa y'abalokole yasoka mu Uganda bagita Makere Full Gospel Church yava mu Canada omukazi yali asaba nga ali Canada ng'asaba mu vision Katonda n'amulaga yamulaga global eno balloon ya global nga yetolola n'alaba n'esiba bweti n'esibira ku kantu Uganda we yava mu kusaba omukyalo oyo n'agenda bwati ku global yaddala n'anoonya akantu kali Uganda agenda okulaba nti Uganda nga Katonda amugambye genda obulenjiri yes n'ajja paka Makerere kati nze my gundi uncle yasooka Jesu akamya musoke okusumba the first Pentecostal church one Makere Full Gospel Church endala yaddako okujja wano eri mu church ekyaliwo olaba nga ova mu kisenyo yambuka boti nga ku Ring Road waliwo Eagles Nest eri essomero lya Eagles Nest eryo nano n'ettaka lya Kabaka ne baali wabuwibi ebyo byabalokole kati abaava mu America kwe kuli essomero lya Eagles Nest kati kuliko kye bayita elimu baava mu America naye yasooka kitegedde nti anko wange ndabyeko bapasa Serwadde ewaka Namutebi namulaba nga ze ewaka n'agana otuula mu ntebe nga ekitiibwa kyawa wali kati nze wenkugamba nti wontuma pastor sireeta ngende wa Bishop Lwanga ne mugamba Archbishop mbadde nsaba oyongerako nti gwa Bishop pastor bantumye pastor
otegereje nga kati watudda mu level endala nesoka nzisakawo solati se ogende wabugende mugabugende mukogere jangu soko je tugende naye wakwa mmanyi bugembe mutitizi ngemwaliwo ebintu byatya chobola babamuka buli wama ine mukwano wa president mukwano gwa Bobi Wine ina bwa abantu banya bali mudairema bwetyo bugembe nga agwena nedda bugembe namulaba ebyaddala nga wogera president 7 before even Bobi ebyaddala naye lwakubanga baamukanga ng'alina engeri Bobi yali afuse problem ng'alina okuvaayo okubaako kyayogera yali akikoleddemu ensobi Katonda yazisa kiki kubanga Bobi ku nsi ku bantu kati bwe bali abanyiivu ng'ekintu nekyolabirako ddala bwoti tulina ebintu etujja osunsula nze linda kuba mmale bano funa certificate nga bamaze okubagamba nti omusango guvuulidde ddala katutandika okugusunsula tuli ku percentage gulinga oguli ku 90 okuvaayo anti kati babadde baleese n'akalipo gundi Seggona n'akabuuka Seggona yakabuuse anti Seggona yafunye Intel kati Bobi Wine olaba Museveni nga wafuna Intel ya security Museveni nga wagifuna ne Bobi agifuna tugeze ku musango gwennyinyiga agifuna omanyi lwaki agifuna waliwo abalaba gavumenti eno ng'eri mu biseera byayo byakawungeezi kikoleseeza nnyo n'otiisatiisa ati akawungeezi omanyi kyetula akawungeezi anodda anti basobola okuba tebakyebaka ng'olaba enviiri zaabwe zifuuka tekagule enviiri zifuuka zagunzi zaggule omusajja alina sente zonna akunguwa security yonna enviiri zaggule bagenda zikolerawo nekomu ababagobyeyo bazikolerewo ebyo birimbaani va ku kagina namulabye ngaalaganaga naye kagina oba akyali mulokole kagina alina kujja tulaga nguudo zaakoze so si bino byagenda kukola bukya bagamba ku flyover yawe eyita ku Centenary Park oba tugenda mu mwaka gwakumeka kyekugamba bali awo tuli Kagame wagamba nti tugenda kukola ano oluguudo olabe laba olw'ennakawuka ndaba oluguudo lw'ennakawuka gwomanyi President Museveni waba ava embalala watuuka wali ewaffe Empambire ew'Empigi watemera bw'ati okutuuka Entebbe watemera shortcut myaka na busibu lwa ttaka kyokka ng'abantu abava embala bonna bavaawo babagenda Entebbe ye shortcut eriwo ne buli lwe lufulumira mu gundi katika mpete olulala ebennekawuka tebabimanyi olabe Kasangati waliwo oluguudo oluva e Kasangati ne lugwa Kiira bayitawa eno gye balamaga enamugongo ko nakyawo omusajja gbayita John Nagen yali minister wa works before gundi Katumba Amala nga buli mwaka akomyawo ssente ng'oluguudo tebalukoze nasaasira buli olwo luguudo nga shortcut esobola okutemako jam lugenda ne wali we balamaga nti mu Uganda okumanya bano abasajja they don't know more thing ekifo kye balama gwe nalambula mu Italy Portugal jona jangamba nali ngenze Portugal nali ngenze Italy France Germany kandi jemu ngambe bifo Portugal ina kyabugagga ki gwe yatukayo gwatugamba obana abali omanya kiriyo waliwo omuwala bamuyita Jacinta kaali kawala kato abantu bava mu nsi yonna buli lunaku okulambula akawala kabayita Jacinta nti Mariamu ke yalabikira ku jjinja yakazibwa kiki kyali bazimba nawo kye bayita abantu bava eri abakatuliki okwebonereza batambula n'amaviviga abazungu batambula nze nali mu hoteli we ne bankonkona nagenda n'abaana bayiwala ebaani kakati ne bankonkona wisdom jamu tugende titugenda kola ki tugenda kwebonereza konze tutya wisdom tuwala gye tugende tufenne mabita nembaga banaye ennaku tejja kunkubira mu nsi bbiri enkubira mu Uganda nzize wano neebonereze nja kwebonereza nga nzeeyo waffe kati otulaba oti mu Diniso olingiza nga bafukamidde nga ndowooza tebagenze nene olaba tugende bagenda okudda nga amavivi gano otambula ewantu wali nga 2 kilometers oba 1 kilometer something batambula nga bava eri gunsingidde ddala nesato Portugal naye waba abantu everyday
omanyi ebisolo Portugal Jeff nawe abantu hoteli bitya bula wana Uganda tulina ebyokulambula bingi daba Namugongo enguudo kati ezituuka Namugongo singa waliwo n'olwa flyover n'otandikira wali ng'ova ku gundi ku metro ngenda booti watabaawo wa traffic musobola okubeera mu jam essaawa nga 3 oba 4 ekkubo erivaawo okuva Kasangati okukuka Namugongo lyattaka enfuufu ebeera wali buli lunaku liyita mu budget ku airport nali ngezaako followinga gundi awo comments z'abantu sebo nga bakuwagira bagamba kyogera kituufu airport yaffe eringa store walinga sikuwagira kaye wisdom ojolaba abantu emuleeta kati ngoleeta kano kugundi nakani mubogera wano unani kana akabulevu. Let me tell you abo baleke mwaba abobulevu n'ababagoberera n'okulimba emyaka nabagamba nti isima ayina emyaka 69 kati engeri gye namugamba nga nkikubawo 69 kayalimbye abantu yakoze birthday yakameka kamweta 69 Museveni amusinze emyaka 7 69 era abagayi baboga omanyi omuntu ngo wamulabe nti mukulu umupimire ku bantu abakulu banywe nabo yisima namulabo nti nganywe ne president Museveni nga nekyereka Museveni amusinga 3 ati omuntu omulaba banyimye ebintu bya ddabo nanga wali mwami ekyoterawe waliwo akasanka nokane omusadindako oli byanyimye bya myaka 5 onangamba ate uli agamba jeje wawo namulaba yisima bwati wabera katono nnyo mali yasoketuddeyo katono n'ekirala kyerinya kiryeri era abantu amu abatugoberera nakugamba kansoke male ngena kuda ku kyerinya kansoke male ne kino airport ya Uganda eringa amasomero gaabo ge basomeramu airport gwe kalamu teriyo airport ya mulembe gwa 21st century etaina madala ga escalators ochogedde bulungi kyekyo batuterezanga uvai tukola yes escalators gwe mbulira banange naka gwe katakuli akasya mole singa entebe airport lero sagala tugendeyo bali mulina bali mukukola Gideon jangola gambono uyo Gideon bebasiba balambula babu uyu muri wa sente akasya mole esinga entebe airport no mugamba akasya mole esinga katika nkubule akasya mole njagala nkubule if kwata akasya mole yonna singa bagamba nti ennyonyo ina weegwa singa tugenda kwa akasya mole 1 waliwo escalators waliwo lift mulimu AC oyambuka bwoti wali organized genda mu airport yammwe mutoyi tewaba toilet paper toyi ziba nchafu kyakugamba not bas waberawo obusajja obwamanye mweko buba bukutte AK47 ati amalo kakalabe mundu waliwo gwe nalaba juzi yateeka wano pistol ati kati bafuniye ebyambalo by'Abayisirayiri kati badira pistol nagisibira ku kisamba neno nasiba ne mukiwato n'ababwati kati katambulanga robot weka butambulanga robot kati wabomogera babu uyo kasola nokwabika omutima okamukazi babu wini uyo abatugoberera kala ne mundu ze kaina mwe bale nyuma bali ddala teka tugo baduka ina mundu gwe babu wini ngoyagala kanga abapolisi n'amaje omugera bakunganyi bekala kasa kakati nokolabo okwata ekipapulano obesemba babu wini uyo bona basokani basasana baduka kilometers ngezo bamala tuke liyo ku badabati ne mwina alewe nyagala katono waba Bob Wine kati Bob Wine nkubuli ebyadda walai kampuni ne mukame njagala omuntu yenna mpeyo omuntu President Museveni gwe yatidde nga Bob Wine okay kale kanchogere njagala omuntu yenna mpeyo omuntu yali achallenges President Museveni nga Bob Wine omuntu omu yali agezezaako yali Sebaganda yakoba mu Buganda give me one ne waba konyite atubuka kaluma yasalanga banne mimwa mitu President Museveni ngato kutekwa nyankole na Baganda bamuleta mu buyinza ngo osala banno bengulu sala vesali unyambo bakendeza neko kati ora President Museveni bamuyamba mwekendeze population. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV